Nadia. Tukwaniza ku BTM TV. Nango basanga. Obulamu. Si uri mpoze obulamu. Oi, nyirira ka COVID kagote kakwisiza bubi. Katonda afaya. Katonda yafaya. Oh. Nadia Rania. Emabega ko mu 2019 twawulira ko scandals mwalimu. Bone Daddy Andre. Ezoluyimba. Zalibo. Katonda abadde mulungi byonna byagwa netubimaliriza bulungi. Twasimba okuwulira nti yali akusuuwinze ng'olina okumusasula obukadde 5. How true is that? Kansuwingangako kyekyo ekituufu kyenyinza obagamba sina kyenalipidde oba nti waliyo looyambise waliwo kooti empise like to appear kansuwingangako. That's the truth. Kyogamba bigambo ngambo bugambo. Ndowooza byali bigambo bugambo nyinze tebampitangako nti oba weetagirwa mu kooti kwete sikifunangako. Oba ensonga mwazimaliriza kuba olinawe wawandika n'ogamba ti omusajja alayika ali ayagala something. Ensonga ezo twazoogerako however much tanaba kushootinga video naye nga twazoogerako ne tubisetolinga. Mwabisetolinga bulungi? Yes. Ensonga towagendayo n'omaliriza ensonga zali ayagala kuba bye bintu byetwalaba nga muli mukayinira ku naddala. Yeah, naye like from that badde meetingangako but yavaayo ku TVM n'agamba nti ajja kushootinga video kuba byapromisinga teyatuukiriza but twabimaliriza. Kati oli contented? I'm fine. Bwawulira muli nti alina okujja shooting olimala ngajja kujja shooting naye muli waba awulira nti tekisaanidde it is also fine. Twakulaba nga yegwe baserebu abamu abava ne bamuyozaayoza nga bali mu ku introduction ne Nina Roz. Actually omuntu waba atuuse ku buwanzi always congratulate them because simulinaako buzibu tetweyagalangako newe nali badde ex-we singa era mbadde ex-we nga things didn't work out like ye n'agenda ku another step eventually omuntu omukongratulatinga. Yes. Naye nga mwali mweyagaddeko ne Daddy Andre? No, we've never. Tetudatingangako tetweyagalangako we've never. Yali ayagala bintu just kubinyakulakunyakuza. Bimanyi naawe. Naye nga simuwagalangako simanyi ye oba yali anjagadde oba naye tanjagalangako naye we've never been in any relationship. COVID akuyisiza ati? Tampisiza bubi Katonda abadde mulungi era abadde akyankuumu ekyo kyo nkimwebaliza era abantu tetwerabira ku sanitizinga tetwerabira ku keeping a distance kubanga obulwadde buluma gye buli tetuwa.